Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe. Of course yona jjo sinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako. Of course awatali kwekwasa nsonga zonna. Olunaku olwaleero wetukizudde nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yaweereddwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 era nga Speaker Anita Among yazimuwadde olw'ensonga zengenda okubanga nkunnyonnyola mu maaso kaawo katono. Honorable Mathias Mpuuga abadde Leader of Opposition mu Parliament era nga okumala emyaka gibadde 2 kubanga abakulembeze ba National Unity Platform ekisanja kiba kya myaka 2 gyokka era lwakimazeeko ne bakwasa Joel Ssennyonyi obuyinza. Parliament yasazeewo newa Mathias Mpuuga obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 nga bwe nkutegeezezza. Katono nnyo Honorable Mathias Mpuuga of course y'omu ku bakulembeze empajiruwaga be twali twesigamyeko nnyo ng'ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga tutekawo buli mbeera yonna n'akazito konna akeetaagisa otutuuza ku Museveni okulaba nga tubaako bye tumusuuza naddala okutyoboola ssemateeka w'eggwanga nga kossa n'okubanga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso ne struggle maaso okulaba nga tununula eggwanga lyattu erya Uganda nga kossa ne bannayuganda okutwaliza wamu. Wabula ekyatwewuunyisizza oba ekyatwewuunyisa ffenna nga bannankyukakyuka ye Honorable Mathias Mpuuga ate okufuuka obstacle oba kyewandiyise omukuzibira emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform gamba ng'omuli program ya Kunga yategeeza ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform nga kussa n'ab'opposition obutaddamu nate kugenda mu bitundu gye babalonda okulaba nga bakunga bannayuganda okusitukiramu okulaba nga tukwasaganyiza wamu ensonga ya struggle eno okugituusa ku ntikko tusobole okwenunula nga bannayuganda. Omukulu ono Honorable Mathias Mpuuga yagiteekamu omuzinzi gw'amaanyi nnyo era ensonga lwaki n'ababaka abaali balemeddeko nga bakikola nga Bazaake Francis Butebi yateekawo omuzinzi gw'amaanyi nnyo okulaba nga Kunga ono alemesebwa kubanga mwabirabanga Kunga ezaasembangayo ba chairman nga babakwata nga bakubamu emikka egibalagala ne Honorable Joyce Baagala gye yali eri ndowooza mwakiraba. Omukulu ono kigambibwa nti ye yali mabega wa kino ekintu okulaba nga balemesa enkuŋŋaana za Kunga okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyokka nga y'omuntu y'omu yalemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga ayogerezeganya n'amagye agaali geetoolodde mu maka ge Abannayuganda bwe baali bategese okumunona ku Entebbe International Airport. Ndowooza amujjukira enjege eyaliwo kubanga poliisi yamukwata kuva ku nnyonyi bwetyo n'emuvuga mpaka waka era ne bamwetooloola okumala ennaku ezaawerako. Byonna mwabiraba bulungi nnyo. Okujjukizako katono nti buli mubaka w'ekibiina kya National Unity Platform yalina okuba nga yeegatta ku keegugungo k'abantu okulaba nga banonako President Robert Kyagulanyi Ssentamu era ba Honorable Zaake Francis Butebi Maurana naye yaliyo kunona President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ekyatumala enviiri ku mutwe y'omukulu ono Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okusibira mu maka ga President ng'omuntu eyali amanyi nti agenda kukwatibwa aleetebwe direct mu maka ge era y'omu ku babaka abaasookera ddala mu maka ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu era poliisi n'emukkiriza okulaba nga ayingira okwogera ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga babaka abalala
babagana okubanga batuuka ne ku gate ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu ebyo byonna ndowooza mwabira bulungi nnyo wano ku Babi Television Uganda kubanga twabibatuusaako. Mpuuga y'omu yabadde ng'atuula ne meeting eza Museveni okulaba nga banafuya enteekateeka z'ekibiina kino ekitutte obuvunaanyizibwa okulaba nga kinunula eggwanga lyattu erya Uganda okuviira ddala mu busibe bwe tumazeemu emyaka egiwererako ddala 37. Naye twebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala eddaala ery'obugumiikiriza okutuusa ekisanja ky'omukulu ono bwe kyaggwako nga mpaawo talina kyamugambye kubanga President okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atutegeeza nga bwe yatuula ne Mathias Mpuuga Nsamba era bw'atyo byonna n'abyegaana ebyokulya ssente za Museveni okulaba nga balwanyisa enteekateeka z'ekibiina kya National Unity Platform. Era President n'avaayo n'atunnyonnyola mu press conference eyali ku kitebe kyaffe wali e Makerere Kikoni okulaba nga ategeeza eggwanga ku ki kyayogerezeganya ne Honorable Mathias Mpuuga. Wabula tekyakoma okwo era embeera ze n'enneeyisa ze zaatulagira ddala nti oboolyawo omukulu ono weewaawo akyali ku kkaadi yaffe ey'ekibiina kya National Unity Platform era nga ye Leader of Opposition mu Parliament nga atukiikirira yasala dda eddiiro n'adda ate oyo gwe tuvuganya. So kati olunaku olwaleero lwe tukizudde nti mwaka gwa 2022 Parliament yatuuza olukiiko okulaba nga bawa Mathias Mpuuga $500 million Ugandan shillings esente z'omuwi w'omusolo bazikwate baziwe Mathias Mpuuga Nsamba era baazimutegekera kuva dda nti waaliwummulira oba waalisuulira akatambaala nga Leader of Opposition ajja kubanga aweebwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 bulambirira era bwe butyo mu nnaku eziyise bwamuweereddwa. Wabula nga Joel Ssennyonyi akyagenda mu maaso okulaba ng'alambula awagenda ssente z'omuwi w'omusolo, poliisi ekoze kyamaanyi nnyo okufuuka omuzinzi okumulemesa okulaba ng'akola inspection. Tulaba ssente empitirivu nnyo ezifuluma nga ziweebwa abantu ssekinnoomu naddala abo be tuyita ab'enkyukakyuka ng'ate batuyita ku mabbali ne baggyayo omusimbi guno ne bagulya. Mubalaba kukiika nsingo na kwefuula bakyesirikidde ku nsonga eziruma bannayuganda naye ng'ekituufu kiri nti balya ssente okuva ew'omukulu. Essente z'omuwi w'omusolo ziteekeddwa kuba nga zikola ebintu eby'enjawulo omuli okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro n'enguudo. Wabula ekiri ku nguudo kyo mukirabira ddala nti ebinnya bisusse. Amasomero go President asiba apostinga bulijjo wano amasomero agali obubi agasomera miti so nga ate ezo ssente ziweebwa ababaka oboolyawo ze zandikozeseddwa okulaba nga bazimba amasomero gano. Wabula bba ababaka abantu be baalonda okulaba nga babakiikirira mu Parliament ne basalawo okukozesa omusimbi guno bo bagulye bokka omwana w'omunnayuganda asomere wansi w'emiti. Kale osobola okuba nga otuwa endowooza yo ku nsonga eyo wabula ekibuuzo ekikyaliwo gwe kati wange naawe okubuuza nti $500 million bwe bukadde bw'ensimbi za Uganda 5 lwaki bwaweereddwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'ate abadde afuna omusaala allowance nga kw'ossa n'okusasulwa ekibiina kya National Unity Platform. Osobola okuba nga otwegattako mu kuteesa ensonga gwe kiki ky'olowooza ku nsonga eyo wano mu comment section. Ndowooza tugenda kuba tukola okunoonyereza okw'enjawulo ku nsonga oboolyawo ze tusuubira okuba nga ze zamuweeseza ssente zino
ng'oggyeko ezo ze tubadde tulaba nti ateekawo embeera y'omuzingo ku ntambuza y'emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform. Tugenda kuba tuzuula ensonga nnyingi nnyo ze nsuubira okuba nga tukutuusako wano ku Babi Television Uganda. Weekyoba okola weekuumire ku mukutu osobole okuba nga otegeera ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Sigenda kuba nga nsukkawo wano, atakuumira mpeera gire ng'abankuumira. Musibe bulungi, mweraba.